Mbabuzako natera mwebale kwekumira ku Projourn Media TV. Munnange gwe atandaba ku subscribing agenda maaso okikole mu bwangu nnyo. Mbatumiddeko mmwe abaagalwa balungi abali e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, yonna gye musinzira okulabika nti muwuliriza eddoboozi lino okusinzira ddala wano ku Projourn Media TV. Saako nammwe abeewungulamu katono ne mugenda ne mwerolera ku mawulire gaffe ag'entertainment ku projournmedia.com. Tubabuzako mwebale nnyo mwebalire ddala kulabika nti ensonga eno mugitwalira ddala mu maaso okulabika nti mubeerawo ne mubeera ku Projourn Media TV ne mutunoonyaako ku mikutu gyonna egy'enjawulo. Tusimira ddala. Ate munnange gwe ayina ky'okoze olunaku lwa leero gyebale kujjutusizaako engalo. Olunaku lugenze bulungi, Mukama yeebale. Ate gwe golutagendedde bulungi katusabe enkya togwamu ssuubi kubanga enkya ogenda kuddamu okole ate ofune. Ye ate omukulu Lumbuye avuddeyo n'alabula nga asinzira ku social media platform ye n'alabula omuntu yena agenda okulabika nti atambulira ku convoy ya Bobi Wine. Bagenda kulabika nti bakukwata era n'ategeeza abantu bonna banaye mubeere gye muli mutuule ewammwe kubanga bwe banaakukwata gw'onoomanya bajja kukwata ate ovundireyo. Ndowooza mulabye ku biri ku Sigirinya Mohammed saako ne mune Alani Sewanyana bali eyo era bagambye buli omubeera buli ndaala tuula gy'oli sirika tozungazunga kubanga bwe banakukwata bajja kusiba ate nga tuli mu struggle. Jukira tukyayina ya Sigirinya Mohammed tenaba kugwa, tukyayina abaana be basiba ekasese, tukyayina abantu bangi ba planning okulabika nti bakwata. Juza honorable zaake naye bamuyita okulabika nti abitebye bagenda kuwamba batya government. Omukulu Lumbuye avuddeyo n'alabika nti abateeseza oba abagamba ekituufu n'abagamba buli omutuula wooli sooka obeere wooli woonaageza n'otambulira ku convoy ya Bobi Wine mbw omwolekera bagenda kukwata bakukube, bagenda kukwata bakusibe ate ovundireyo. N'olwensengo n'abagamba buli omu abeere buli ntala abeere waali okutuukiza ddala olunaku lw'enkya kino nga bakiteeseteese okwata abantu mu ssaawa za kafyu okulabika nti buli omu bamukwata bwe bamuteekako empingu n'agenda mu kkomera n'abeerayo. N'olwensonga eyo mubeere buli ntala mubeereewo mulinde mutuule wadde tuli mu struggle naye abatiza n'abagamba bane tusooke tutuule kubanga bwe banaatukwata ffenna ate ani anaayambako munne, bwe banaatukwata ffenna ani anadduukirira munne. N'olwensonga yagenze maaso n'abategeza buli omutuula wooli, buli omutuula wooli osirikirire obeerawo kubanga kasita banakula ng'ogitambulirako ku ssaawa za kafyu bagenda kuba bakwata. Toteekemu ssente okulabika nti ojjayo ebintu byo. Yoyo omukulu Lumbuye Kajjubi Fred agenze maaso n'okulabika nti abalabula. Mikwano gyange njaga kulabika nti ensonga eno ngikomye wano nja kuddamu nkwongere amawulire amalala olunaku lw'enkya bannange. Weebale kwekumira ku Projourn Media TV, genda mu maaso nga kumirayo ate tewerabira okugendako ku projournmedia.com awali amawulire gaffe amanyuvu ennyo aga entertainment saako naga aga sports. Nja kuba nkomawo mu bwangu nnyo, tovaawo nkyaleeta nkyafumba.